Yes, alright. Oli ku Yugi Update Civic Osinziro Bango otuwuliriza. Gwenjogerera Kagame ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni bibijje. Embeera yandibange ewunye gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Lwaki njogera bino? DRC, Democratic Republic of Congo, efulumiza ekiwandiiko. Ekiwandiiko kino ng'ekirese indirect wabula ng'ebadde egezaako kwegobako Mwami Yoweri Kaguta Museveni saako ne Paul Kagame okubanga basusse okusiisira mu nsi ye. Kati ekiwandiiko kifulumye kyafulumiza olunaku olwokuna era kijja ttandika okuba nga kikola mu bbanga lingenda okuba nga mbabuulira wano. Kitegeeza ki? Bye bye Museveni, bye bye Paul Kagame. Mu ggwanga erya DRC kitegeeza oba batandise okufunza. Kino kibaleese kiba kitandikidde ddala omumufunza Paul Kagame saako ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kitegeeza DRC eyagala kutandika kwactinga independently nga teyinaako bamukago bagenda maaso nagitegeerera, nga teyinaako bamukago bagenda maaso nakwefuula nti ababalwanirirako kumbe bali mu bazikiriza buzikiriza. Abaleese entalo mu ggwanga lyabwe batuuse n'okuleetamu obuyeekera. Kakati Felix Sekidi alangiridde n'agamba enough is enough, ekimala kimala. Biki ebifulumye? Ki ekiwadde bannansi b'eggwanga erya DRC essuubi? Era kino kigenda bayamba kitya? Kigenda batuusaawa? Oli ku Yugi Update Civic gatana kubanga otweyungako. Kirira wansi ole kigambo subscribe kikoneko obere nga otweyungako. Lunaku lwa Sunday manye ebintu lunaku lwa Monday kansubire nti ebintu byabitambulidde bulungi nnyo ku lunaku olw'e Sunday. Buli kimu kyatambudde malidaadi saana. Kansubire nti abanyumiddwa eggandalo lya weekend lyatambudde bukwakku. Katusaasira abagenze maaso n'okufuna obuzibu. Tubasaasidde nnyo nammwe abalwadde katubasabire Mukama Katonda asobole okuba nga abasuusa musobole okuba nga mukuba ku matu. Naye gwe atannatweyungako nkutegeeza nti wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba nga otweyungako ddala obutereevu bulambalamba. Mmwe abajja ne musheyalinga nammwe abajja mu comment section mbeebaza nnyo. Nabagambye guno omukutu gwaffe. Sula claiming nti nno omukutu gwange mukutu gwaffe mmwe mugukuzizza mmwe mugutuusizza wano. So nabagambye oyo yenna ayina kyayagala okulangirako asobola okujja mu comment section n'ateekayo advertisement ye n'alangya. Simugaana kubanga omukutu gwammwe mmwe mugukuzizza mmwe mugutambuza. Oli ku Yugi Update Civic abali mutala w'amayanja mbalamusizzaako nnyo. Mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku Yugi Update Civic. Kakati nga sinnaba kubanga nsimbula muyinza okugamba naye Yugi Updates nga tatuwa bukakafu nga tatuwa bujulizi byasoma abijjawa tabanga atutiisatiisa banyumanyi okujja mu comment section nga mwe mulowooza buli information tugenda okuleeta mujja kuba mugimanyiiko. Bwe tuleeta gye mutamanyiiko ne mutandika okuwakana ne mujja mu comment section ne mukomentinga later after ngomaze okuvalifyinga nti information yali ntuufu ate temukomawo kutangaaza bannammwe mba muwuddisizza. So ekyo ekintu kikyamu tukivumirira. Information yetu batwelese biseera ebisinga ebeera neekusifu. Kale faayo gyetegereza naawe olondoole ddala ntuufu si ntuufu rather than tuteerako nti nno tugenda maaso n'okubanga tuspreadinga misinformation ku mukutu gwaffe guno ate ng'omukutu gwammwe mwe mugukuzizza. So ndowoozaako nkayisizaawo kawedde. Nabagamba mmwe abaagala otuwa kaddata nammwe musobola okujja mu comment section. Osobola okugamba nti kaddata kaako katuyamako okubanga tugenda maaso n'obbasakira ebyetaagisa bannankyukakyuka mwenna gye muli. Kakati Felix Sekidi akawaŋŋamudde Paul Kagame ne Museveni ate takisuubira kubanga kino kibadde kimaze ebbanga ddene. Ekiki sokolabe katambi kano abamanyi olulingala mujja kuba mutuvuunulira. Bainterpelo mingi mpona $3 bainterpelo nasilisa botuna na ngai bainterpelo mpona $3 eza conjoncture mais biso tozosouffrir nango mpo ezosala biso pasi. Bainterpelo baadversaire politique. Au moins pour le moment il y a un Congolais qui se soucie de leur sort. Oui. Mais avant d'Azo Bakemelikama dollar réseau Tungisangai mama gouverneur Yeo Yakana Noao na sali 2 réunions il y a conjoncture. C'est pas de mon domaine. C'est pas de mon domaine, les domaines du Premier ministre Azawana. Chaque mercredi, a réuni Sagabango. Mais moi, à un moment, on dit, ça dépend l'équipe premier, pourquoi dollar réseau qui t'a? Même gars, ils ont tout mis ça. Les Congolais, c'est le résultat. Justement, oui, mais les Congolais, basent à la patience. Yes, all right. Makulisizaayo mu katambi kansubire nti mubitegedde. Ababitegedde tugenda kuba nga tubiyitaayitamu.
nammwe ababitegedde nnyo okunsinga musobola okujja mu comment section. Kati nze ngenda bbawa byentegeddemu n'okusinziira ku kiwandiiko kye nasomye, lipooti eyafulumye. Gwe nga tonnampakanya wuliriza, bwe kyolina okukola kunkumula matuugo, wuliriza. Tusimbudde kakati kino ffenna tubaali tetukisuubira. Eggwanga erya Democratic Republic of Congo, gavumenti ya Kisekedi okuvaayo n'erangirira move ey'okubaaninga okukozesa US dollar. N'olaba nkugambye nti mugwanyi po Kagame kaweddemu ne banne abayekera ba M23 saako ne mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa, emberenge zaabagagidde dda. Bano emberenge zaagaze dda. Lwaki nkugambawo ntyo? Tugenda kuba nga tubimenyaamenya, gwe njagala osigale nga kwoli. Democratic Republic of Congo ng'esinziira mu Central Bank lwabadde olunaku lwakuna, yagambye egenda kubaaninga okukozesa dola n'okukozesa other foreign currencies ne ssente endala engwira zonna mu ggwanga lyabwe erya Democratic Republic of Congo tebagenda kuddamu zikozesa. Mwe abashiringishi mwe Rwanda bakozesa ssente ki? Temwetantala. Ate nga dola yebadde esinga otambuza emirimu mu DRC tegenda kuddamu zikozesa for cash business. Mu kintu kyonna ekidiiringa ne mu cash business mu ggwanga erya DRC tebagenda kuddamu kukozesa US dollar. Ekyo bakirangiridde. Yarahumaka. Gwe tomanyi na Congo kyekoze, tomanyi kyebakoze. Oyinza olowooza biri awo just nti ye ate gwe tomanyi kye babakoze. Ngenda kunnyonnyola engeri gye bakoseddwamu. Ate oba oli awo bandibagobye, bandisigadde babalwanyisa okuteeka obuyekera mu DRC, naye kino engeri gye babalwanyisizamu babanafuyiza nnyo. Va ne ku bino Congo byebadde genda mu maaso n'obafunza ng'ekuba ebirombe by'obyobugagga, oba okitegeera, ng'ekuba mineral sites okusobola okulaba ng'ebafunza obutaddamu kufuna financial status zaabwe zinafuwa. Ku luno kyakoze abakutudde pata. Abakutudde pata kandibanga kaweddemu. Ku byengenda okuba nga nkuwa, nkugambye oli ku Yugi Update TV, ekintu kyonna nga kidiiringibwa mu bizinensi mu ggwanga lye tekikirizibwa kwesa foreign money naddala US dollar yo yawereddwa. Abakungu badde bakozesa nnyo dola eno era ssente zaabwe baali bazeerabira dda currency yaabwe ng'era dola eri yeetambula. Kino kibadde kireesewo okubanga ebintu bya bbeeyi mu ggwanga erya DRC. Kibadde kitaddewo okunyigiriza kw'abantu mu ggwanga nga bayita mu nkola eno. Kakati njagala owulirize. Democratic Republic of Congo Central Bank nga bwe nkugambye bwevuddeyo n'egamba tegenda kuddamu kuwa mwaganya muntu n'omu kozesa US dollar saako ne ssente engwira. Bagamba foreign currencies zimazeewo era zisaanyizzaawo okukozesa weak local Congo franc. Mu myaka egiyise abakongo baali bakozesa franc. Kati bagamba currency eno foreign currency naddala ya dola enafuyizza nnyo ssente zaffe wano ez'oku butaka wano ewaffe mu ggwanga erya DRC. Frank money edibiddwa mu myaka gyonna egiyise
mu store ne mu bifo ebirala. Kakati nno Central Bank mu DRC eturayinzeeko n'eremererwa. Ebbanga eriyise emabega yali ekigezezzaako okubaaninga okukozesa $, si gwe gusoose naye yalemererwa. Era okusinziira ku information efuluma, BBC egamba okubaaninga kwa ssente zino kujja kuba kutandika mu April next year. Mu mwaka ogujja bwe bagenda okuba nga batandika okubaaninga ssente zino zireme kuddamu kubanga zirabikako mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Bannansi oba oli awo bafunemu omwagaanya, oba oli awo n'obutujju bujja kubaako engeri gye bukomekkerezebwamu. Nze nga bwe nkiraba ngenda kuba nga nkisoggawala nnyo nsobole okuba nga nkikuleetera ku mmeeza osobole okuba nga okitegeera. I'm going to dig deeper mu nsonga eno mugitegeere lwaki atadde eddibu ku Kagame, lwaki atadde eddibu ku mwami Yoweri Kaguta Museveni. Oli ku Yugi Update TV osinzira obba nga otuwuliriza. Okuva mu Apuli ndowooza we yatugeeza. Okuva mu Apuli ng'ennaku z'omwezi 9 2027 teri muntu n'omu ajja okukkirizibwa okusitula transaction yonna eya ssente mu foreign currencies, mu ssente zonna engwira. Era teri commercial bank ejja kukkirizibwa, tejja kupamitingibwa kuweebwa lukisa okuweebwa physical import foreign currency. Banka tezijja kuweebwa mwagaanya kukola import ku foreign currency. Mu statement musajja mukulu Felix Kekidi gy'ayogedde era ng'agamba transaction ezijja okubeera mu foreign currencies zijja kukkirizibwa wokka mu electronic money through bank transaction. Wemeso naye ejja kuba ekkirizibwa. Abasajja bakambwemu. Era Central Bank yavuddeyo n'egamba nti omulamwa gugendereddwamu okwongera maaso n'okulwanyisa n'okuteeka lisike ya ssente mu kye bayita money laundering n'okufinansinga obutujju mu ggwanga erya DRC. Kati wano weewali ekinyusi. Nkugambye nti Central Bank okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo yeegamba etaddewo measures zino okusobola okulaba ng'ekomekkereza lisiki ya ssente ezigenda mu money laundering saako ne mu butujju. Jjukira wano wewali ekinyusi kye twaze okwogerako. Bwe twogera ku money laundering, bwe twogera ku terrorist financing, omanyi lwaki decades eggwanga erya DRC libadde litawaanyizibwa obutujju obuyeekera saako ne money laundering diru ezisinga zikubirirwa omwo. Abayeekera bayingirawo ne basiisirayo okumala emyaka n'emyaka nga bafuna nga basobola okwefinansinga. Golowooza kibadde kiva ku ki? Kakati waliwo kye bayita money laundering. Money laundering kibadde kisoboka nnyo mu ggwanga erya DRC olw'ensonga nti currency gye bakozesa ya US. Babadde bakozesa currency eya US. So okubanga babadde bakozesa currency eya US kibadde kibawo omwagaanya diiru zaabwe zonna zonna okukola ki? Okutuka. Kati babadde baddira ebyobugagga byonna byonna ebisimwa mu ggwanga erya DRC ebibbibwa we bagenda mu maaso n'obikolamu money laundering
bwe bakwata ssente bazikyusakyusa bwe bazifunza bwe bazizza mu za US bwe bazizza mu za US nga baziteeka ku electronic money nga bava bazisiga mu bintu ebirala nga bazigirayo mu bintu ebirala kati bayinza okuzisiganga ku mobile money agent ne zifulumiramu eyo ne bagenda banga baziwola abantu nga wola bano mu Uganda wano kati gavumenti ababbi bonna mu gavumenti nayo kyankyogereko ababbi bonna mu gavumenti ssente z'ombi omusolo ze babba yensonga lwaki olaba abalaalo nga be basinga okuba mobile money obuwola ssente bu financial services obuwola ssente mu bibuga n'ebyalo lwansonga abakiri emabega waakyo basajja banene ssente baabulwa bye baziteeka ziri mu mayumba bazikubako obukubi nfuufu kati balaba nga zigenda kukula ne basalawo okunoonya amagezi okola kye bayita money laundering nga batandika zitambule mu ggwanga nga beefuula abaziwola abantu kwe kutandikawo obwo bu money lending business nga babawola bamulowooza balina ekisa abasajja abatuwola kumbe bali mu kutambuza ssente zaabwe ziyitemu zifulumire omwo nga bazizza ngeno wezisaturating mu ggwanga. Ekyokulala kyenyinza okuwa ekyokulabirako ekiri mu money laundering, waliwo ssente eziwolewa ku masimu wano ewaffe layini yeeyo n'ogenda kuliko quick loan kuliko twewole. Ssente ezo obadde okimanyi abantu awo n'obanyaga tebakunoonya. Omanyi omukago gwe baakola ne kampuni ya Airtel oba ya MTN singa obeera nga bakuwoze ssente n'otabasasula. Olw'okuba nti bali mu kuteeka ssente, bali mu kusakulatinga ssente mu ggwanga. Zo kampuni eza Airtel ne MTN oba phone network zo zaasalawo ne zibagamba kino tugenda kibayisaamu ddiru tugenda gikola muwola abantu nga muyita mu layini zaffe. That's why layini yo tebasobola gisalako, waliwo endagaano yakolebwa nti singa client agaana osasula tetusalako layini ate era tetumuyigga. Reason being kijja kuba kyafekitinga ate bannannyini kampuni eya simu kaadi kiba kigikosa baba bafiiriddwa client ate nga buli kanaku abadde abawa ku ssente okuteekako mobile money internet ebiwe bityo. That's why tebakola ki, tebakunoonya, bakuleka gulooza ssente bazijjawa ate enkeera ne bawola abalala. Na buno bu app bwolaba buli ku Play Store bwe mugenda maaso n'okudownloadinga nti mwewolayo bu ssente eyo yonna it's a money laundering business. Bagezaako kuyisaamu ssente zikweka abasajja banyakudde nnyo eggwanga, babbye eggwanga. Eyo katuleme kulemerayo nnyo. Back on the point. Kakati olw'okubanga money laundering ebadde esussizza mu ggwanga erya DRC era nga bano bakozesa akakodyo ak'okubanga babadde batambuliza ssente zino mu kye bayita money laundering mu bintu nge minerals nga bazitambuliza mu ddoola. Kakati banka ya DRC ekiweze babadde bakozesa ssente zino okufinansinga obutujju kubanga ddoola etuuka buli wamu, abatujju yadde bagyeyambisa nnyo nga buli wamu ejja bakolera buli we balaga ssente ebayo ejja bakolera tebajja kuddawo ate kukyusakyusa nga kigenda babeera kizibumu era abafinansinga obuyeekera kijja bakaluubiriza. Lwa nsonga singa ddoola eno eba ewereddwa ne batandika okukozesa ssente eziri loko kijja kubeerera kizibu nnyo abatujju bano okugenda okukyusa ssente zino ozizza mu currency eri loko batandika okuba nga bazikozesa n'okukola recruitment okulutiritinga amagye abajaasi abayeekera bano kijja bakaluubirizaamu
era wandirabanga bayikira ba M23 bamuse Democratic Republic of Congo mu kawolawola era Paul Kagame yandyezingako ng'eggongolo. Yoweri Kaguta Museveni yetajja na binyegako kubanga sente ze bajja kuba bamufiiriza zijja kuba nnyingi nnyo. Bwe tuba twogera ku nsonga eno nga tubajjukiza Doola yatandika okwapiyalinga mu local economy mu ggwanga erya DRC mu 1990 mu 1990s nga inflation etandise okubanga standing hit nga annual rate yeeyongedde ng'eri mu 200%. Kati transactions ezisinga eziri above $5 zaali zisasulwanga mu $. Naye kati abantu abamu abayina ekisa ekitono omwoyo omutono nga bali mu za Congo ez'ewaka ze bayita franki era zatradingira ku 23 eri $, era ng'eri wansi nusu 92 ku $. Awo omwaka gwalinga gwa 2010 kubajjukizaamu gwali mwaka gwa 2010. Kati ebintu biba bijjidde ffe twabagaye tugenda baba buli kimu ekyetaagisa munaatoma butomi wakimbawo amawulire g'e Congo tuli so attached nabagaa kino kisenge na ddiiro ate Uganda esinga tradingira nnyo mu Congo zaani mu Kenya so nga waki tubibawa baganda baffe bagenda mu maaso n'okudiringira bamanye ekigenda mu maaso. Kakati okuva mu mwaka gwa 2010 ng'ebyo byonna bimaze okubaawo ab'obuyinza bagezaako ekisoboka okustopinga okutradinga US currency ne kigaana batobye nakyo nga bagamba obuulyawo singa tukikomekereza n'obutujju bujja kukendeerako abayeekera bano tujja kuba tubanafuyiza ne kigaana. Abasajja bonna abakirimu baali corrupted. Mu mwaka gwa 2024 BBC ya orderinga bank saako ne financial institutions basobole okuba nga bakonfigalinga electronic payments terminals okwakiseputinga sente za Congo zokka frank money naye era kyalema. Bakigezaako basituuka n'ekiseera okutaminatinga currency ya $, basobole okuba nga bakozesa frank mu ggwanga erya DRC. Olwo nno mu 2024 wano jojjuzi byagaana ati bwino ku mmeeza. Bino byonna mbibagamba nga nsinzira ku kiwandiiko ekyafulumye ekyokuwera $, mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Olwo egenda ng'ogwirana bafubye batobye. Mbagambye nti bino byonna mbibagamba okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumye ekyokuwera $, okozesebwa mu Democratic Republic of Congo. Olwo egenda ng'opaala ng'oleebuukana n'ebigendererwa bingi ebiri munda bibatwogeddeeko wano olw'obutaagala kunyiiza basajja bakulu eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne Paul Kagame. Tetumanyi Congo waki eyisiza ekirowoozo kino oluvannyuma ate nga baakava okusayininga peace deal eya mineral deal n'eggwanga erya US erya America. Kati yo bagenda kukikola batya? Awo nno waliwo ebibuuzo bingi, waliwo ensonga eri awo ey'omunda. Kakati nno DRC Congo ne population ewera abantu miliyoni nga 10. Kyewuunyisa nti nno y'emu ku poorest countries newankubadde yeesingamu minerals ebyobugagga
ebigenda mu maaso n'okwesitraktingibwa n'abachina, United States n'amawanga amalala mangi nnyo, Belgium, Uganda, Rwanda. Bano banaku bazibu kyokka ebyobugagga nga biva waabwe. Olowooza lwaki? Baasuula currency yaabwe, tebagiwa mulamwa, tebagiwa value, kyokka ne bagulumiza ey'omusajja Omumerika nebeera ne value nnyo mu ggwanga mu nsi etali yaayo, mu Democratic Republic of Congo. Ne babeera baavu nnyo nga bakozesa currency eno n'egenda maaso n'okubanyuunyuuta, kubanga ssente za dola nnyingi. Kati kibaleetera okuba nga baakimanyiira nga omuntu okozesa ssente nnyingi ng'oyingidde DRC than ng'oli eno ewammwe abali bayingiddeko mu njulira. Ogenda wano n'emitwalo wano obeera n'emitwalo 10 n'omanya nti ogenze Mbaale ojja kwebaka wiiki emu. Naye eri ne transport ayinza obutakumala kuba ogenda zikozesa mu ngeri ya dola, kikuleetera okuziba amaaso ng'olowooza ntono z'otodde, kumbe currency eziweewudde naye nga ziri waggulu. Kati bwe buzibu obubadde mu DRC. Era n'omukulembeze alabe nga kigamu beerera kizibu okufuga eggwanga nga mulimu currency bbiri ezikozesebwa, ate ng'esinga amaanyi yino currency engwira ey'omusajja Omumerika. Kati babadde balina okufuba okulaba ensi eno, ndowooza obadde tomanyi nti nno y'ensi esingamu okubeera nga njavu. Ensonga lwaki Kagame ne Museveni adde beetaniddeyo nnyo okubeerayo, olw'ensonga nti ebyobugagga badde babibba, ate nabwe nga tebakulaakulanya nsi yaffe, babibba bakulaakulanya nga bo famire. Ebyobugagga oba babiteekawa? Kyobulaba Congo ebiseera ebisinga badde eteekawo nnyo obukwakkulizo, nga Uganda obadde olaba ng'egenda maaso n'okuconstructing enguudo z'eggwanga erya Congo. Can you imagine? Ng'ate oluusi batoola ku ssente zaffe zino mu musolo gwe tuwa mu Uganda ne bagutwala mu Congo baconstructing enguudo zaayo, kyokka nga Congo erina ebyobugagga ebigimala oconstructinga enguudo zino. Ogolooza kino kiva ku ki? Kiva ku ntalo ezigenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo, saako n'obutakola nguudo kino bakikola intentionally, tebakyagala kwanguyizaako babbi ku transportinga byamaguzi bibba mu ggwanga erya Congo balitwala mu nsi endala. Naye nze ngamba amawanga gano ganyefubyeko nnyo nga bwe kisoboka, gano agagenda mu maaso n'okuba nga gajja mu DRC ne geextracting ebyobugagga ne bafuula Congo ekintu ekyenjawulo. Kale ne baba tebagifudde kyanjawulo nnyo, ne bateekawo constructions ez'enguudo ne babayambako ekintu ekitono, kubanga entambula kyekintu ekisinga obuzibu mu Democratic Republic of Congo. Entambula kintu kizibu nnyo 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 nnyo, ate ng'eggwanga lijjuddemu ebibira. Olw'okuba nga kijjuddemu ebibira kiwadde omwaganya abayeekera ogenda maaso n'okwekukuma eyo. Bizinesi ezikolebwa eyo nkuyanja, ezimenya amateeka eziri irigo, money laundering, mujja bitegeera lwampaka. Kakati bazaayo ku point bagambye Congo efulumiza ekiwandiiko kino nkusoose ne nkugamba kigenda kunafuya nnyo Paul Kagame ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni obutaddamu kwetantala Democratic Republic of Congo, era kigenda basuula kubanga tewakyali money laundering, tewakyali kufinansinga butujju mu ggwanga erya DRC, kubanga bali badde bakozesa US dollar currency okubanguyiza, kuba buli woolaga etuulawo, buli woolaga kiba malembe, kiba talatibu ng'ennyindo y'ente. Kakati bakozesa local currency ez'eggwanga erya Congo, ez'eggwanga erya DRC franc. Buli currency yonna engwira bagigobye mu ggwanga lyabwe. Kikaseera bebbulule bagamba ekimala. Abasajja nga batujooze nnyo, abasajja batuliisiza nnyo akakanja. Kati kozese n'opportunity naffe tubeeko kye tutereeza mu ggwanga lyaffe, at least tugezeeko. Nagambye oli ku Yugi Update TV kosinziro banga otuwuliriza ng'watanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Nagambye gwe yenna ayagala otweyungako wansi waliwo ekigambo subscribe okikoonako bukoonyi n'oba ng'otweyungako. Nabagambye ayagala okwadvertisinga eno channel yammwe mu abagibeezezza mu abagikuzizza, osobola okujja mu comment section n'oteekayo business yo n'ogikuba abantu ne basobola okubeera nga bakuwagira gwe mukwano gwange ali eyampuliriza.
olw'okuba nti nno data leero intaneti egaanyi olw'ebyuma byaffe banaye tubasaba ku kasente ku buyambi bwammwe tusobole okuba nga tusetinga new system empya. Tebiba byakwejalabya sigama nti tuba twagala kasente kammwe nedda tuba tusaba buyambi agali awamu gegaluma ennyama. Naye olwayo sigenda soma bubaka bataddeko obubaka mu comment section olw'ensonga nti ebyuma byekyanze intaneti eslowinga nnyo ddala. Naye kansubire nti olunaku lugenda kubanga lubatambulira bulungi nnyo wiiki eno. Buli muntu Mukama asobole omuwa kyabadde asabirira emusobozesa okuyita n'okulikavalingamu ebyo byonna byayisemu ne byaluuzinze. Mbaagaliza week days ennungi, mbaagala nnyo. Mweraba sharinga, commentinga, likinga.